ono tatubanjirizaako bulungi mu bupunzi omulimu gwaffe nga bannayuganda kati gwakununula basibe gwakubanja ddembe ly'abali mu kkomera. Njagala okubategeezako baganda bange ne bannyinaze buli munnayuganda waali olunaku olwaleero musibe. Buli munnayuganda yeetaaga okusumululwa wakati nga tugamba free political prisoners. Twongereko akagamba nti Museveni free Uganda. Kuba ne Uganda yeetaaga okusumululwa. Bannayuganda bonna beetaaga okusumululwa. Ke kaseera tulekeraawo okubanja. Ke kaseera twewe. Abaganda batuuka n'okukola olugero olidde nga mulimi. Omulimi olw'okubanga yeebegerako ali anakuteera yeewe ekimumala. Lwaki ffe batutoolerako ng'ate amaanyi ageewa tugalina? Lwaki buli lunaku batutoolerako ng'ate amaanyi ageewa tugalina? Nga yeekolera itongwa ne bw'akeera n'ayimirira wano kubanja abasibe abasibiddwa olw'ebyobufuzi munda mu ggwanga. Kiyinza okumwetaagisa okumala essaawa 24 ng'ali mu kulombojja mannya gaabwe ate abo ab'omukisa betumanyiiko. Kakati mu mbeera eyo lwaki tweyonoonera obudde kubanga anaaba yakatuwa bano n'awamba n'abalala atuwoomu n'awamba abalala 10 n'atuwoomu n'awamba abalala 10. Kye kiseera ejjoogo likome. Era bannayuganda mbategeeza teriiwo agenda kubabanjiza ddembe lyammwe. Mmwe kennyini muyina okubeera abasaale mu kubanja eddembe lyammwe. Awo wogambira nti free Dr. Kizza Besigye, are you sure gw'oli free? Ng'omwana we asomera mu UPE naye era still ng'okyasasula. Awo wogambira nti free political prisoners gwali ebweru oli free. Nga n'ensawo yo etera okuwakanya n'ebiseera ebisinga kakati ffe tukutira mu nnyimbe. Ensawo zaffe tezikyatusobozesa kulya kukkuta. Tulya kubeezaawo bulamu. Osaba kino ensawo n'ekugamba nti nedda baaba tojja kutisobola. N'oyo ya kiro y'ennyama ensawo n'ekugamba nti tojja kunsobola oba tojja kugisobola giveeko. Gw'okakasa oli mu bigere by'okugamba nti free political prisoners kyekyo gwe kye weetaaga mu kaseera kano. Munnayuganda buli wooli wooteera free political prisoners gy'olina okusinga okuutizaako ashittaaga erina kubeera free Uganda. Free all Ugandans. Kye kiseera tuve mu bino eby'ekisaasasa. Kye kiseera tuve mu by'okukaaba. Amaviivi agaffe gafukamidde gakooye. Kakati essaawa eno galinga agalimu ebyuma. Omulwadde w'ekyuma mu magulu tafukamira era tasitama. Tugenda mumenyekera paka ddi. Era tugenda muvunnamira paka ddi. Agenda kutuvuga paka ddi. Era ekikulu ky'okutuvuga paka ddi si kye kyalibadde ensonga naye agenda kutukomya wa. Agenda kututwala wa. Nabwe ekityo buli munnayuganda wooli. Kakati eno ensonga ekkwatako lwoya lwa mu nnyindo. Ebiseera ebisinga tubadde nga tubanja bannaffe abava mu National Unity Platform nga Neighbor Side B ali mu tebinkwatako. Essaawa eno alaba nga tulina okugatta amaloboozi n'amaanyi okununula Dr. Kizza Besigye mu bufunze luno olutabaalo tewaliiwo agenda kulusobola bwomu. Naye ekizibu si kyakununula Dr. Kizza Besigye, kyakununula Uganda. Buli munnayuganda addizibwe eddembe lye. Chairman Nyanzi yawambiddwa wakati nga tuli mu kubanja Dr. Kizza Besigye. Kakati ono gwozanye manste y'omutima ng'omulaga nti osaba. Atakubye ebbege n'akugamba piikinga n'akwata n'omulala oyongereko ku bw'obanja. Tugenda kubanja paka ddi. Olwo tugenda kubanja paka ddi. Era tusuubirwa ddi okusasulwa. Kubanga Museveni alinga ng'omuntu agenda ku dduuka ne yeewola ebintu bya mutwalo. Bw'ajja okusasula omutwalo gw'ebintu bye yeewoze ate n'atwala bya mitwalo 3. Lw'ajja okusasula eby'omutwalo gwe yasooka okwewola. Lwakomawo ate atwala ebintu bya mitwalo 3 aba agatta ku dduuka oba abeera asuula dduuka. Kakati kye kiseera bannayuganda tulekeraawo mumenyekera.
tulekerawo okumenyekanga amagulu buli lunaku. Oyo si papa, si Katonda era si mutume wa Katonda, mwana wa muntu nga mmoyo abafukamiza, oyo abeegayiriza, oyo ate abateekako embeera ng'amaze n'okusiba omuntu n'abagamba nti mumummanje munneegayirire mubawe. Tekigenda kuddamu kusoboka ekyo bannayuganda bannange, kimala. Kakati free political prisoners erina okubeerako hashtag enkwafu ennyo gye bayita free Uganda. Enough is enough. Mbunyanzi bamukutte yabadde mu nnyiriri yapaledinza abaana oba yapaledinza abavubuka. N'ab'essomero mugende mubawere. Mubayambadde ebyambalo ebyefaanaanyirizaako ebyamagye. Ono Museveni omulaba kyakugaana ky'oba okola. Bw'omunyonyogeranga n'aseka munyonyogerere ddala. Kakati ovulo zigenda baweebwa ku bwereere bafuutu soja mwenna, bannayuganda mwenna abaagala ovulo zigenda baweebwa ku bwereere. Wiiki ejja weenaggwerako Uganda yonna egenda kubanga eddugadde reedi. Teekawo abiri. Anti watulaze nti ovulo zitya nnyo n'osindika Nalweyiso zwadde tetumanyi Nalweyiso azze kwogera ku lwani. Actually Nalweyiso singa omubuuza oba ozze kwogera ku lwani, oba ojjidde mu bigere ekikubanga ensonga z'owaza ggwanga ddamba ne tetutegedde ggwe ekitimu ojjidde okwogera kyekyakikubanga amagye galina omwogezi waago. Oba ebitongole by'ebyokwerinda birina omwogezi naye ne weewuba YouTube ku TV banange ono tumulaba ayagala kuzimba gye, ono tumulaba mu kifo ky'okugenda mu kalulu ayagala kuzimba gye. Gwatuwa ennwana, gwatubuulira butya bwe tulina okukulwanyisa. Oba mmwe okuggyawo gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote ovulo ze zaagijjawo. Musooke mubuulire ensi mmwe okuggyawo gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote zaali ovulo ze zaazijjawo. Then lwaki weesibye ku byambalo by'abantu oyagala bayita bukunya? Gwe oyagala bali bwereere, oyagala batambula ku street nga bali bwereere eggwanga lijjule balalu. Ovulo zeefaanaanyiriza ez'amagye. Of course ziine ez'okwefaanaanyiriza ez'amagye nga bwogere nti zeefaanaanyiriza ez'amagye kubanga twegwanyiza gavumenti yo. Twagala kwenunula, twagala kujjako gwe nakyemalira. Yoweri Kaguta Museveni tuli gavumenti in waiting. Tuli gavumenti mu ggwanga. Kakati toyinza kugamba nti gavumenti in waiting teina we identifyingira bantu baayo. Nti omuntu nga His Excellency Bobi Wine aliwo legally. Taina kubeera n'abamutambulirako oba taina kubeera n'abamukuuma. Mu buponze bw'aba atambula yonna gy'atambulidde agenda atyo nagalaale nga taina waayawulira nti bano bakuumi bange, bano balabe bange. Yoweri Kaguta Museveni buli ewali abakuŋŋaanye walina okubeerawo ekibagatta. Olaba abakyala babeera mu bibiina byabwe ebya Nigiina, ebibiina byabwe ebya Sako ne bambala obutishaati bwabwe obwakacungwa bonna nga bali uniform. Gwe lwaki otidde uniform eno? Gwe lwaki otidde uniform eno? Gwe gye wakozesa okujjako Dr. Apollo Milton Obote. Otugamba oli Ssaabalwanyi naye Ssaabalwanyi waawa ayinza okutya ovulo ayinza okutya akakoofiira obukoofiira gwe kyogamba munnayuganda bw'asanga owa Nuupu kuwamagye tasobola baawula. Ekigendererwa kyammwe musooke mukitubuulire kyekyaki? Kubanga nandirowoozezza nti ekikwatisa ayambadde ebyambalo ebyefaanaanyiriza ebyamagye kwe kubanga tutega abantu ku nguudo n'ababba ne tulabeera amagye ge gabba abantu. Actually bw'oba oyagala okukwata aboonoona ekyambalo ky'amagye g'eggwanga olina kutambulira mu bannamagye bennyini kubanga ayambala uniform natta omuntu. Ayambala uniform n'agenda n'awamba ettaka ly'omuwejjere in favor of omugagga. Ayambala uniform n'agenda nabba ebintu by'abantu in favor of simanyanga ndi mujaasi sikwatwako. Abasirikale abamwe bennyini amagye gano agaffe nga bwe mwagatuumye ate gazze kubasomesa nkola ya mirimu. Kubanga tewaliiwo bubbi bw'oli owulidde mu ggwanga wadde nga mujja kugezaako okubutandika.
Nti Red Block yabadde ku Masaka naye ng'eri mu uniform za red. Baba b'amagye. Babeera n'emmundu. Bakweka ebikonge ku nguudo ne weewala nti ekibinja ky'ababbi kiteeza abantu nga kirina emmundu. Njagala okwata essimu yo ggwe muntu gwalaba vidiyo eno. Okubira omuntu omubuuze emmundu weeri. Mulimu amasasi. Temulaba nti gavumenti ya Museveni mugamba nti terina intelligence. Naye awo wennyini togenda kuvaawo emmundu ezibba abantu zivaawa. Mbadde ngamba nti emmundu ezibba abantu era ziva mu mmwe bennyini abakuuma ddembe. Kakati oŋŋamba otya ntwambala ekyambalo ekyefaanaanyiriza eky'amagye okuggyako. Mukuŋŋamba nti oyambala ekyambalo ekyefaanaanyiriza eky'amagye ng'ondaga nti nze ndi wa waggulu nnyo sitaaga kwambala kyambalo kino ekyefaanaanyiriza baffala bano abatamanyi nkola ya mirimu. Bwe mubanga temusobola kukuuma ddembe, bwe mubanga temusobola kukuuma butebenkevu, waakiri mukkirize tubayigirize. National Unity Platform yateekawo essomero ly'obukulembeze n'okuba omujaasi w'eggwanga era obeera mukulembeze. Bano bakulembeze ekyabatamanyi butabe balina kuhandolinga abantu mujje tubasomese. Kulolabyeko omwana wa Nuupu nti bamutadde ku ttaka akuume waliwo omugagga ayagala okubba ettaka ly'omuntu naye apangisiza abaana b'ovulo. Wali owuliddeko nti ayambadde ovulo assa omuntu amukubbira amasasi n'amutta oba amutemye ekijambiya n'amutta. Wali owuliddeko nti ayambadde ovulo bateeze abantu ne babasalako ne babaggyako ssente. Oba ono omusirikale eyakuba ow'akamotoka akayongeza amasasi emisana tukwawo mu kibuga. Oye gwe oŋŋamba nti ate yalina okusomesa nze amateeka nze. Nga yalina okusomesa nze itongwa amateeka. Nalweyisa omukyala n'ovaayo n'okola statement etali ya kizadde wadde nga tewazaala baana waakiri waalibadde n'omutima gw'ekizadde. Ajja battira bwereere, bajja bagira, oluusi batuprovokinga tutte. Kakati gwe gavumenti oba waawo atasobola naggumira provoking. Gwe kakasita otuula mu buyinza ekibeera kiddako kubeera kucriticizinga. Kubeera accountable abantu kwebuuza nti owange kino kyali kitya. Lwaki abo abagenda okucriticizinga ng'ate be balina okukujjukiza lwa nsonga. Omuvubuka atannafuna muwala amuchallenging ng'ovubuka nti owange naye genda weepeeko oyinza okwesanga ng'alemaliddeyo. Kakati bino abantu be boogerako nguudo biki bye mwalibadde mukolako, bye mwalibadde mutereeza. Thani okugamba nti mu provoking gavumenti ejja kubattayo yajja kututta. Yo gavumenti omugaso gwayo gwakutta bagiwakanya, gwakutta bagiprovokinga, gwakutta bagijjukiza. Era mmwe muli bannaggwano ng'abantu bali criticizinga Katonda mulamba. Nenga mwe mulaba nti emyaka 4 gye mumaze mu buyinza temwetaaga kuwakanyizibwa n'ennyoka akuzaala otuuka okuyoya afiirwe. Agenda aziikeko abaleke mwetaayi nemmwe be tutaakula nammwe myaka 4 mukye mugamba nti n'omwana bw'ayonka ennyo atuuka ne abooga. Mukye mugaffere tutuuse ku mbeera ebeebooga. Leero newankubadde muwooma amabeere naye emyaka 4 nga tuyonka amabeere ge gamu tubale tutuuse ku mbeera eyeebooga. Kyekikutuusa ku mbeera gwe omukulembeze eyajjawaanibwa, gwe omukulembeze gwe twasimbiranga ebitooke, emanya nti n'abantu bayinza okuteekawo embeera ku provoking oba totta baaki. Kiregeeza toli waffe kubeera mukulembeze kubanga obwongo bwo bulina okubeera waggulu bwabo b'okulembera. Obwongo bwo bulina okubeera waggulu baabo b'okulembera. Nennalweyiso sennyonyeyo gwe mulaba talina njogera. Omwana ayogera abalaata ebigambo bya ttaani bye byatta kitaawo, bye byatta abantu ku 18 Novemba. Era oyagala ayogera atya mwene embeera kubanga omuyimbi yagamba nti omuntu bw'akugambanga nti nno twanguwe fuba nnyo okupima sipiidi gy'akozesezza ng'akuyita naawe gy'obeera ogoba. Mwagala omuntu asigale ng'ayogeza ggonjebwa wakati mu bufumbo obutakyalimu kitiibwa. Omukyala tayinza kusigala ng'ayogeza ggonjebwa ku bufumbo bw'emiggo, ku bufumbo omutali kadde mpya, ku bufumbo omutasibwa nviiri, ku bufumbo bw'okulangirwa, ku bufumbo bw'okukubwa. Tewali
muntu yenna asobola kubawa kitiibwa kubanga mwafokasinga ku kutiibwa abantu mmwe. Bano abantu tebafokasinga ku kitiibwa, bafokasinga ku kutiibwa. Kyova olaba tebakola bintu byonna bibaweesa kitiibwa, bakola bintu bibaleetera kutiibwa. Bafuuka bakkanga baana bakisolotondya betwatuuka n'okulaga kati abaana mpite Museveni oganye okunaaba mpite ekisodde kikulye. Mpite ekisodde kikulye. Mulekeraawo okubeera bakkanga baana. Era mulekeraawo okulowooza nti obulamu bw'Abannayuganda butudde ku mmase yammwe. Mbulwakuba tuli professional nnyo bannange kyova olaba fere tubatta ne batuprovokinga. Abattibwa ku 18 November olwo mwali mwolesa professionalism. Mwali mwolesa professionalism. Abattibwa ku 18 November mwaka gwa 2022. Ekisinga okunnuma embeera ng'eno bwegwawo bayita baana ba muffe. Besigye bwe bamukwata bayita ate ba muffe. Era abeeri ne babasiigirayo wano akafaananyi mulaba Abaganda. Mulaba Abaganda era be balemesa owammwe okuteebwa. Bayita ba muffe ate nga tebabakozesa mu ngeri emu wabula jjinja limu nga likuba ebinyonyi ebiwerako eri nga batwogerera. Mulaba Abaganda. Mulaba Nalweyiso. Kakati ne weesanga nga gavumenti y'abano abantu abeekolamu akabondo eby'ekisiru babiwa baffe be babyogera. Tojja kusanga Mugisha ng'ayogera eby'ekisiru. Tojja kusanga ani Lwakoojo ng'ayogera. Nsonyiuka network. Era bojja okusanga mu mboozi ez'ekisiru be bammwe aba Buganda.